yensuubira ekiki nakutambula nga kiraba omwami naye muzeeyo olowooza asani nedda ate yasanze munju singa mutusanze akola atya damukokamu naye maze okubabula nti agira gwati nakiri Phiqmedia. Neka. Naye kyembadde ngamba kyeya anti kyeŋŋamba ali emmotoka tufune gyetuteeka wala kati tubeera nga dda rivansi katono naye nga alina essimu oba abulidde wano n'abakyala kitagirina akasimu kayinga okayina akati nga ali saidi wano nga tewalaga nti waliwo ennyumba niyo wano awatali waddira ennyumba ziri saidi ki wano enzikiza nga mpitirivu Chairman. Atulaba kiza yatuuseeyo dda naye musajja mugumu bannange standard nnyo Asani omulaba myaka gyali osobola okutambula buno obudde eno sawa 9 waliwo kali akatooki akatooki okalengera standard kayinza okuba nsinga emyaka 15 okakasa emyaka 5 naye ekyamazima ekintu kino nga kitiisa kuba kiroko alabisa wano emmotoka eyitewo emmotoka yeyitewo soko oyitewo emmotoka yeyitewo motoka zitwisa abantu yongereyo soko yongereyo giteekawo teri ejja giteeka nasuubira tewendala teri giteeka mukuwa kati olaba kati abayo kyetugenda okukola gwe ogenda oba muyingire ebitooke bwemoti katono weki alina ekitaala ekiyaka kuba kamera enolaga ekifaananyi naye abeere mu disitansi kati awo aba kitunuza wansi kiba kikola ffe katuufe tugenzi kati mwe mujje nga mutugoberera bugoberezi ffe kyetufa singa kisoboka ogenda kufuna mwoyingira mu bitooki okitegedde tokira kati sooka gwotereze kagondiyo eberekiriya ojja kutambula just ojja muvinga otumuvinga naawe omuvinga otulabe okitegedde tutya tugende abatuulizi
bana musonye omulungi atulaba amanya muzikwa haja bulumya mushafi kuwanga ene Phiqmedia tunyeta male Henry ne Hassan Musa tuli no tuzze kulaba waliwo batulagiridde awali omukyalo Abasezi nga batugamba nti ekyamazima amazibu abantu twagala kumanya embeera eno agikwasaganya atya asera atya ekizibu ekiriwo nti tuli mu ssaawa mbi tuli mu ssaawa 9 obudde bw'essaawa zino mutusabire tutuuke bulungi tubatuuseeko emboozi kubanga twagala emboozi ne batuukeko ngenda kukozesa ssimu ningenda gisiba nti nensobola ogikwata bwe nti tusibe kiri abatasobola kutegeera nti erecording kale naye ebya microphone leero bannayite biriiwo katugende atulabe embeera nga bweba etambudde mutusabire ge mawulire ge twasoma kale asa nkibike tugenze asa tebalaba kamera Odi abawa nu odi abawa nu nze kyamaniro kiwa ate bwofulumirawo mukyalo ki ekiro kyobeera mu nyumba ate sawa ki ate ofulumirawo mukyalo ki mukyalo kyoba bwe mukyalo kibozanire sawa wenda mpira muzano gwange ni mu maka gange ni mu muzano gwange muzano ki wani nze nze chama ono nyati maka gange nze tikolo operation kubona nze munange ni mu maka gange otego kuba muzano kigwene ndo nkobe nze na muzano gwange sawa ingi mva wano sobola kulumuka naja nazana kweyo ngojawa njavuje kuzana bwire muzano gwange zinsitukira bwire muzano kigwozano obwire ikyo bani na mutambwa musobola kuntolako ife tuli basobo nzenga kyamaani nga tonkoberaga butoli n'ekitabo ekityamani zena kityo tetimbale tusubira sobola kikola kyova tosula munumba nsula munumba ayitipegado tukwagaina ofulumira mu nsike anti mbale kumuzano gwange kyamani buti ekitambo kikuwere otegeire sawe maze kubona ndibona abantu banzi bandigwire ku storage aye iwe okuboti okobyoti ngotera okulumuka waje era nalumuka njakugira ngatuka wano kwetuka wano ningira munyumba yange ndagana ino kwetera nabiri kwetegera ekidingizibiti amanigendi ampegado nkobere watandika otyo okufuniza natandika kintu ekyo kyamaani najanga wasenga wange
kali wetuba wasenga wange eyo kitu kyendidangako okitiroto kindidako okitiroto bwire nawulira luzinsitukaani mwibanga ndi mu bigogo kali tyamanyi mizogo nakire kubona kyasigalamu kali njasituka ndi awo mba ngire lwisi ku luguudo ku mulyango gw'abantu maka g'abantu otera okujja ku maka g'abantu ntera kujja kyamaani ayo osobola okwogera Oluganda naye osobola okwogera Oluganda ngezanga kati yogera Oluganda tulabe kyamaani nabo gyebaleko kali sera naye kati otutegeke ate nawe kiki ese wenyiniwa ate kyo mukyalawo mugamba ki tewali naye tubadde tunyumyamuko n'omukyala ate avaawa gwe takusibudde ng'avuma nedda gwe totegedde kyavaamu nedda naye mwebase mwembi ekigera avudde kuli nga tumanyi nga simanyi mpulira ndeekaali ataani kati agenda okuba ntomanyi nga simanyi nga tomanyi era oli kumwesanga nga afuluga ali bule naye nga muje mukyalawo wali omulabyeko era omundi omulanga taliiwo webaza kanye ate ntegeera totegedde leero nkitegedde leero kitegedde leero ng'akuleka ku buliri nga webaza n'afuluma nga simanyi bannaabe nga bizibu kati gwe mwenyini buuse osobola omubuuza gyava ne tulaba oba okumuzaala gwange obwaki nje bwire naafuluma kukulya nazaanakuukwawo oluusi nalumukaku ku mulyango gw'abantu eyo naja nazaanaku eyo ndira waka onkulu okyaza okufulumaga nga zikitegeera twagala mutuzaganye nze naawo kitegeera nina engiri yange nkugemaku awo waatendukatoyange akola atawakukwatako bwankatako bwati damu ogiramu otya ng'ovaamu nga ku buliri gamwe ku kitanda n'omuliko nga omuliko ng'ofulangogenda mu muzanyo genda ku muzanyo gwange mbeereeyo mala muzanyo gwange nga nkomawo omuzanyolayo olwiti nga nze namukona ku bweki kasinza okuzuuka mpulya luleka nengamba nga sitegeera naye nga kyamaani njagadde ombuulireko omuzanyo oguzanyo otya nkyali muto mbeerangaku eyo wasenga wange mateesa bakubuuzaako katono omaze naye ebbanga ki tumaze naye emyaka abaana bawera abaana baweranga 8 kati abaana 8 kiramaze omwana omukulu alina emyaka emi omwana omukulu yawasa mutabani wange yawasa aweza emyaka 3 abaana bali 8 naye obadde tomulabako ng'afuna wekanze leero adange ninazemunana kakati tata wange tubadde tuze kulaba mbeera kubanga mbeera eno bagitunyumiza naye nga tutuuse kukyalo kuliko omuntu abasombowa twagala tujjese embeera bwekolaki lwakwa tutegedde nti ate naawe mwoli otegedde kubanga naye nga bwomanyi mbadde mpulira lipooti abantu
ekyalo kino wali tebatumuoli abuzooli oli bwayita emanju wali wadduka saawa za kiro nekanzi bwekanzi katusaba oleme kutya tulinawo koko tulinawo kamera tulinawo koko kamera tusaba oleme nakati kyetusaba twagala kulinyemukko naye nenga nyokya naye tetwagala okumanya gwenga obuli wewulira otya gwe naawe todduka emisinga kati gomanya otya omanya otya nze sibuddira mundu mbadde mundu nebasi kyakugambye ntakuteekako emikono ateekako emikono bwati naduka nti era ayinza okomawo era naawe n'ofuluma naye n'okomawo nga tomanya ekyo oyinza okitegeera sikitegeerera tolaba naye kimazeemu amaanyi mpuliraako nze kiyamaanyi nenziikuka kati tetukola katumaliriza olwo kubanga kisobolere kuvaawo sigalewo natunyamukka naye kakati maama wange yebaliko kibanga family mama azira yosamize kunadikola wasenga wanduwe nakijja wasenga wa senga yabayireyo ndoza ena bwe yafuna eyo yajja kukubayireyo ndoza yerero yafuna kati senga yakireeta nakikwambaza kati gogenda okufumbira ngwedde okirina omusajja badde mulaki oba ennyama ya mirundi wayolidde ku muntu abantu bo tobali kati ofuluma kukola ki kanga bukanzi tena nkibonerawo kyensitula busigire kinjira nga kirooto ati kirooto ati ndikulumuka njire kwesanga lwisi zeno nga ndi wano ku mulyango ayi mu kirooto kyange ekyo mba nkitegeera kyendi gyakola kyendagira ngaba ku mwami wange bwati nkwatamu bwati mala kiduka nkomawo ndyoka kayi mukono mu bwati nedda akuntukandika kumwambazi gwe tomutya gwe tomutya wedda ankwatako genaduka kati gwe tokirinaako buzibu nze sikira emyaka gemaze naye amaze okubabuulira nti bwembanga ngenda okudduka mukwatako bwezi nabeera mutulo oba naawe omukwatako nedda gwe tomukwatako nga takumyewo nankwatako ti sizuuka naye kati ekinyambye kuleekaana nze kiyamaninze nabino nga nze sibitegeera nti era nafuna dda lipooti abantu tebeebaka ne bwembeera ewange nze mwenyewe ekyama owulira ekitambula naye nga abamu nga balaba abamufaananya adduka naye era amaze okubabuulira bwembeera nziruka bwembeera nga nfuluma mukwatako bwenti okutuuka ku miryango ez'abantu ozanyi otya tuzanyireko tulabe alabika alabika n'okuli alya zanya bwati nkwata muggo wange zanya bwati nomuka bwensamba alabika n'okuli alya ebyambo
nsamba bwenzana bwati abantu nokoyinego mwabakola nga nawe obuukabuukamu okamubuze mbuuza muzee nedda tobuuseemu wati obwedda ndeka mutulo ndeka mutulo kakati gwegobeera butulo olyakire ku mutulo obonagirotyo kyama nerino kyembuuza akubulira amazima ayinza okuba n'omuntu abalya amalala g'ekyalo kino bagasimudde bonna kyenga mu gurupu mwali ate akubulira musajja oba okuzaanya nga bwokola kyo naye eddala oyinza okuba nga kiri wali otuseeko ku ntaana y'omuntu zo tozituukako oba balimu ebika abasizi babeeramu ebika waliwo abasera nga tebali newabeerawo abazuuka bwafuluma ngaera ekimufulumya kunoonya gwe baziise naye kakati yo omukyala tomuyinaako buzibu omulabyeko kino lwale tomuyinaako sabuwa oyagala bakuyambeko batya kati okusinzira okulaba mukyala bwomusanze olwaleero nga asera tokifunye mu buzibu omukyala kuba abadde kati alabika agenda era amaze okukizuula ngaera azuukuka kubanga muze nga taliimu kati osala magezi ki okuwona ekintu ekyo oyambiddwa otya kati ekitegeeza gwe tokirinaako buzibu gye bukufulumakwe azuukuka nga simanyi kati gwe tokirinaako buzibu nedda nyambe tukuyambe naye nga bwafuluma gwe tokirinaako tabu akirina tabu takunjirira kakati saawa eno singa asangibwa eyo nafuna obuzibu era nange nina obuzibu bambuuza nti mukyala wo okufuluma wabadde oliwa wali oliddeko ku nyama gy'otategedde yonna gy'oli oba ogimanyi nti yante ndya enyama nengamba nti nga yambuzi oba yante tofunangako mbeera ate mwenyini yagula oba yankoko bwetu tegeera nti oba njako nyama yakintu gundi oba yakintu gundi anedda kagamba tofuna kukola banyama irimu bugundi bwe buti obugalo nedda mama wange obugalo buno buwooma asibiryangako obugalo bwo tobulya sibiryangako obugalo tobulyangako so gwe ekikyo kyakutiisa butiisa naye mbanga tusobere kugenda eri wala mbeera mu manju wange nsamba bigogo byange ondo tata kyaga ogambe ye kikola ki ye nsuubira ekike yakutambula nga kiraba omwami naye muzeeyo naye olowooza asani nedda ate nsanze munju singa mutusanze ogambye akola atya akola atya damukakamu naye maze okubabula nti agira gwati nakiri
Kasuwa program The Earthquake obunkenke wano ku Phiqmedia. Katekeka katulu bwama mbu asesa abantu aberi nibalonda Bobi Wine oyo muloze waki mbu muyimbi bino siya kuyimba musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamukyawa president tulina buzibu naye okay twagala entebe gyatuddemu naye se mu bubi bino siya kuyimba munange. Buli lw'omukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusa ku bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki togisobwa. Kati Museveni ye baba atukubye mu kajjaabu ffe tumukuba right. Omuntu wakuba nawe omudiza.